embeera nga bwesobodde okuba ate ng'etambula nkutegeezezza ewali abagala nasaawo ebibyo bitini nnyo bw'oba ng'olina waliwo embeera esobodde okuba ate ng'egwawo teekawo ebibyo bitini nnyo abaawulira ebya Donizera ne Bigayi muyinza okugamba nti bino byenjogedde bye ŋŋenda obbawo oba nze abigize naye ng'eddoboozi mujja ddiwulira lya mukyala Donizera asobodde okuba ate nga yakubidde Bigayi n'amwetondera n'agamba nti twesonyiwe ebyensi byansi tetwemazaamu embeera yonna nga yasobodde okuba ate ng'etandika munywanyi waffe Bigayi basobodde okuba ate nga bamutandise batya bamukubidde akasimu ne bamutegeeza nti abaana baagala kwogera naawe Bigayi byatandise bitya wulira Donizera yagambye bw'ati ogamba otya ndi bulungi ng'osirise storage kikyotegeeza oyogere ki obadde oyagala kwogera ki abaana babadde baagala kubuuzaako just tubadde tukuceekingako nga tulaba osirise kitegeeza ki ekyo namba nti bambuuze kuba nga bagala kumbuuzaako oli bulungi kalantiini egamba etya mpolampola era na buli omu bwagifiiringa nange bwagifiiringa ayina Brighton bita Brighton muje mubuze ku Big Eye babadde bazanya game aya basi ndowooza owulira ensonga ezo naye twejjukanyemu katini omukyala gwe bayita Nalongo Donizera yategeeza Bigayi nti omwana gwamuyitira okuba ate nga amubuuzaako yagamba bw'ati sisobola kuwaayirizayo ggwe lekera onokwesiba ku mwana wange muno mwana wo obeera omupostinga I'm going to sue you bw'oba okakasa nti nno Brighton mwana wo njagala okole DNA toddamu kwesiba ku mwana wange kuba bonaddamu n'omwesibako nja kusuwinga nkusibe n'ebisumuluzo mbisuule mu nnyanja nze tonzaalangamu omwana be wanzaalamu bafa ono omwana si gwe kitaawe tobeerangako kitaawe tobeerangako ku birth certificate ye tobeerangako mu passport ye tobeerangako kitaawe aya basi ye Nalongo Donizera awo ng'ebintu bitambula Nalongo Donizera yamukubidde essimu abaana nnanga baagala kwogera gwe amugambidde oyo gwe bayita Brighton wuno ng'amubuuzaako sooka owulire. Hi Brighton, how are you? Good. Oh, that's great. What are you doing? A countdown. You just home? Can you come guys say hi to Big Eye? Big Eye is on the phone. Yeah. Tell him what you want. I want. Yeah, tell him what you want. He will buy it for you. Mugambe papa asindika sente bangulire chenjagala oyagala nkugulire ki? I want A what? a PC. You want a PC? Ayagala computer ya Mac. He wants a PC ya Mac. Okay. Can you tell him what you want? Yeah, that's all. Oh, that's all? What else do you want? Can I get a mouse with it? Yeah, ayagalirako mouse. What else? And I would like to put some other apps on it. Like the game I'm playing right now. Yembeere we yasobodde okuba ate nga mutabani we gwe bayita Brighton akadde kada bali mu America wadde ng'oluzungu taata we yadde taluwulya bulungi Bigayi naye nga tugenda mu maaso ne mwana w'omuwala gwe bayita Wulira era nga Nalongo Donizera yamuzaala yasobodde okuba ate nga yamukubidde era Bigayi n'amutegeeza nti njagala overboard ya $200. Wulira Bigayi. Briella, what do you want to tell Big Eye? Do you know Big Eye? Do you remember him? What do you want to tell him? To buy me something. You want him to buy you something? What you want? What do you want? Can I say something? I want a hoverboard. Ayagala hoverboard. Oh, I'll take that too. Overboard. Yeah. Okay. How much is it? $200. Oh. Actually, that can be your 200. So hoverboard $1 bina. That can be like their Christmas gifts. Aya basi Nalongo Donizera galave mugonzeza ne Bigayi babadde ku ssimu era wano Bigayi yasobodde okuba ate ng'asaba mutabani we n'amugamba nti mpa ku nnamba y'essimu njogere naawe wabula Nalongo Donizera yamutegeeza oluzungu olutegedde mutabani we lwayogera oba awulira mubuuze ask him naye oluzungu lwayogera oluwulira oba towulira oyinza obba nga neetaaga omutaputa. Brighton, I don't have your number. Do you have mom's number? Don't you have mommy's number? I blocked him.
I don't know, your number, like to call you direct on your phone because you said that I don't call you on your phone. So I need to have your number so that I can. Ndowooza mutegedde ono mutabani wa Big Eye Brighton Nalongo Donzera gwe yali atugambako naye mwejjukanye bino Nalongo Donzera yasobola okuba ate nga ategeeza Big Eye nti emiremba gyonna okuba ate nga tateredde yabitegeeza gye buvuddeko nga bayomba wulira amazima ga Katonda nga nkyali mu nsi eno sinnalinnya mu ntaana wansi tolikikwata kino nkikugamba enkyane gule era nenkikugambira mu kamera tolifuna mirembe Big Eye olunaku lwe wakera ku makya n'ogamba towazaala balongo era ennunuzi yo eryejo Nalongo Donzera eyo ye nnunuzi yo mu nsi muno nze nina eddusu erisembayo mu nfunayo aya basi Nalongo Donzera yabyogera lulinga batabuse wano wenkugambira nti kubaagalana tosaayo kikyo oteekangayo kimusooka owulire Nalongo Donzera ng'agonze Big Eye amugamba ki Bambi Big Eye is so nice. Is this the best? Is this the best day of your life? Kubanga tukubiddeko atwali twakublocking. Exactly, I'm happy. Definitely, I'm happy because I did not expect it. Omuntu omwa time ne yesotinga. Omuntu omwa time ne yesotinga. You know, fe tuli bakazi. Fezi tunyiga naye ne tusonyiwa. Aya basi nti bo bakazi basonyiwa banyiga ne basonyiwa. Ne Nalongo Donzera asobodde okuba ate nga naye asabye Big Eye kyabaamuleeterayo ng'abaana basobodde okuba ate nga basabye overboard basabye kompyuta za Maaka Big Eye akaaba ssente ennaku zino anaazijjawa Nalongo Donzera agambye ati kati nze nga temunnambuuza ssebo nze tonnambuuza kyenjagala ndaba temumpakeya Anti novudde mu order. Maama nze nazo z'okwogera atandikidde ku muto n'enzira kwaddako kati ndikwaddako kati nzira kwasembayo nange mbuuza kyenjagala oyagala ki nze njagala ki nze mulinde anti bano bali kumbuzaabuza mulinde nsabe kyenjagala mulinde maybe kyenjagala kinene nnyo ye Nalongo Donzera ayaya wono Nalongo Donzera ng'agamba nti Big Eye nsonyiwa oba waliwo bye nakusobya twesonyiwe tubiveeko biri ebyedda yayogera bingi nnyo bambajjukizeemu na kano na bino yabyogera Big Eye nga bakyali mu lutalo nti bw'oba wasobola olimba abantu nti oli musiraamu ngenda kukwata essimu y'omusawo omuganda gye wagendanga njiwa abantu naye mukubire aveeyo ayogere amazima gwagama abantu nti oli musajja musiraamu ayogere amazima nti obadde ng'ogenda ku ndagu era ngenda kusheyalinga kontakiti eyo ekyokubiri Big Eye siri musiru nnyo nti mu basajja bonna abali mu Kampala benalimbedeko nabo nti sobola okwesiba kuggwe kuba tolina kyolina ate tewali kyogenda kumpa nti gyensanga gyengaba abaana ni mukazi mukulu era mmanyi kyenjogera n'obukakafu mbulina aya basi olwo lwali lutalo wano Donzera asabye ekisonyiwo agambye bw'ati bannange tekitegeeza mbu no I'm in love kitegeeza we have to grow. I'm Sonyi. I'm 12. Not another musonyiwa, but she has taken one step. Yes, those are baby steps. Omuntu otwala obudde to heal yourself. Yeah. And at the same time you have to be an example. For some reasons you aya basi uya atukakasa nti si byalavu besonye bwesonye nenga byonna byabadde biraga nti Big Eye ne waba akubye kasimu Nalongo Donzera biri abyerabidde yatugamba Wulira ayagala kisonyiwo Katonda alina engeri ja making amu ebintu to happen even newe bibanga tebijja abantu abalala babiraba nga bizibu naye kulwa Katonda mulimu ebintu ebyanguwa everybody watabisuubira so nze nja kusaba ku Ruhani nja kusaba omusaala nsabe ne apology njagala obere mature enough either ogamba nakusobya oba nze wansobya oba ki gobere mature enough ongambe shira byonna bye nakola I'm very sorry it will bring peace at my heart okubeera nga moving forward omutima gwange guli at peace. I don't need to talk about you, you don't need to talk about me. I just need an apology. Kijja kummakinga to feel like
I'm at peace. Okitegeera. That's why sagala kumpa kintu kino oba kino because mu bulamu bwange buli kimu mpulira nga ntetusiza kate nsobodde ki achieve. Aya basi Nalongo Donizera. Nena kano twejjukanye. Bw'otajjukira gy'ova ate onaddawa. Ogenda kutambula olombe Big Eye. Ogenda kulomba mu nsi muno. Olombe. Ne bw'olifuuka mukwano gw'omugagga Bill Gates. Tolikwata nusu mu ngalo zo n'ogibeera nayo. Nze nkubuulira. Ne bw'olizimba kalina, ne bw'olikola ki, byonna biriseebengerera. Ogenda kunoonya enkabuli mwe naziika abaana bange. Ogenda kutambula ng'ogweyogeza wekka musa. Aya basi Nalongo Donizera yabyogera. Agamba nti Big Eye yeegaana abalongo. Wabula wanaagambye twetonde byonna bigwe. Gwe bw'oba neetondedde nti kubanze mfiringa nti wansobya. It is personal. Mfiringa nti wansobya. Ate gwe ofiringa nti saakusobya. Oba okitegeera. Mfiringa nti wansobya, naawe ofiringa nti nakusobya. Oba okitegeera. Kiri two ways. But I want you to be a man. Ongambye shira. Nze njagamba mbu. Undi sorry gyoli. Okitegeera. That's what I want from you. Then from that, so starting a relationship. We don't need to be best friends. Aya basi huyo ndowooza owulidde. Relationship bagenda kuddingana. Big Eye ne Nalongo Donizera. Agambye nti lwaki bulijjo ovuma Big Eye. Agambye nti lwakuba bulijjo tamuwa credit. Oba wagenda ku TV tamwebaza nti yamuyambako promotingira music we gye buvuddeko Wulira. Nze kubanga ekyasinga okunyinza mu everything ne olaba mbeera ku Facebook n'ennyomba n'enkuvuma n'enkola ki nti nze you never gave me credit ng'omuntu because there is a lot of things bye nakolanga but I've never had you. Nakulaba nze ku bakwita batya ku dokwa Farida Nakaziwe. I have never had you give me credit ng'abantu nabeera ne gundi naye yantuusa ku kino. Nabeera Uganda naye Big Eye yanyamba okubeera bwati ne bwati. So, omuntu wabata kwede credit anywhere or becoming a person n'onyiga ng'omunoga naye ono omuntu namubeererawo oba at some certain time nabeera ku kino ne ku kino n'okitwala personal ne oba tewali okyagadde kyogera naye n'otuuka ng'okyogera because yeah. So, sigenda kugamba nti ogimpe kati but I want you to find the peace motimago. Aya basi Nalongo Donizera ndowooza owulidde wali abagalana. Eno laavu egonza. Era ategeezeza nti ensi tekungulwa. Abitegedde leero Nalongo Donizera byonna ebigambo byeyogera Wulira. Nze sijja kusaba bingi mu nsi muno kubanga ensi eno tekungulwa. Sijja kungula nsi ate naawe toli kungula nsi. Naye nze mmanyi okutereza omutima gwange nti Big Eye, mutima gwange nti mpulira nti ndi ati kubanga tosobola kumanya oba nkwagaliza oba sikwagaliza. Okitegeera tosobola kukimanya naye nga nze okutereza omutima gwange Katonda yakunsinkanya nsobola okumanya nti wenkeera kumakya n'oŋŋamba Shira kuba nze tompitangako Donizera ompita Shira. Kitegeera nti Shira nsaba kunsonyiwa byonna ebyaliwo nange ne Big Eye bingi byenkusobezza era nange bingi byendowooza nti nno nabikola. Gye bayita laavu ye Big Eye ne Nalongo Donizera agambye nti ekisinga omulama nga Big Eye agenda asaba sente ate nga Nalongo asobola okumuwa kasente. Agambye nti agenda kutandika ne miliyoni 10 amuweerezeyo mu kalantini eno. Nze Big Eye bw'okaaba nti nnonoonya miliyoni 10 kinnuma nenga sobola kuyamba because enkolagana twakola ki twagijjawo naye nga tatu 1 point nali nkwaddeko 10 nali nkwaddeko 2 nali nkwaddeko 3. Aya basi Big Eye yeyanziza babadde ku ssimu bino. Nalongo Donizera ali mu America, Big Eye ali mu Uganda. Wabula yeebaziza ewali abaagalana teekayo bitono ndowooza owulidde Donizera nga yawanda Wulira. Right. Thank you so much. Yeah. Thank you so much. These are best words like you. Mama like simanyi naye simanyi kya kubyogerako. Lwaki? Yeah. Simanyi kya kubyogerako like ganga bamanyi na kuba kino kye mbadde slowooza at the moment. Yeah. Slowooza. Everything takes time. It is just baby steps. Nze bwembeera nga ndi immature, nze bwembeera nga ndi musiru gw'olina okuba omugezi. Nkugambe you are wrong because Big Eye ebirungi bingi by'omanyi bye wali onfunyemu nange ebirungi bingi bye nali nkufunyemu, ssanyu lingi gye wali onfunyemu nange essanyu lingi lye nali nkufunyemu. Either way we're moving on nange na moving on but tulina kubeera enemies. Bingi nnyo ebikyatugatta. Akitegeera. We don't deserve. Yeah. Tusaana kuba